ayambalo ulire ekyambalo ekyo akuwadde akuseko fiya ye omuntu akulaba naawulira ng'amenyese ku lulwo ayinza n'okuva wa ng'akusinga n'emyaka jangu sebo tulirako nyabo tulirako nakyo kya mukama yakigambo oyinza okuba abantu nga anti yesitaani asobola okwambaza ate okwo ate y'okunyomebwa n'akaana akato nojja nga gwe boss nenga buli omu akunyo akatugenda mu campaign okimanyi campaign zisembe bw'ogaana eya yellow nga bakuwa red bw'ogaana red nga bakuwa green gakuwa blue tosobola kubeera waawo ng'oyambadde white balina engene okuwa ku zino waliwo gwe nalabye omuyimbi Katuuti oli yamufuye ekyebiri n'amuleetera mwakalabye n'amuleetera amwambazi ekikoofiira so mu buli ngeri balina okwambaza kati bw'otayambala mu Katonda sitaani akwambaza kubanga spiritual world olina okuba ng'oyambadde nga bwe weesitaza mu nsi y'omubiri ne mu nsi y'omwoyo weesitaza bamalayika bonna ekitegeeza bwe mba nga ndi weerere mu nsi y'omwoyo kisoboleetera Katonda okunneesonyiwa nimba nga byensaba takyabiddamu ate oba na munafu nnyo nti oba na munafu nnyo omuntu yenna nga tayambadde munafu okimanyi nga singa abantu badde tukola bwereere oyinza n'okutulaba oti kubanga awo ennaku bwekujjula otandika okukolima otandika okuvuma kale maama era Katonda oli mu ggulu eyo gwe ssebo weeyagala nze nje ate oliba olaba kaki ndaba wantonda mboneboneka mbonebone tulinga abazza omusango ffe abaana ba gundi ofuna kyokka ne okolima gana kigenda tewali emirembe nakujjako ennaku kali sikaso good worries kati akuwadde emirembe okugumiikiriza patience ekisa grace no kind okay ekisa grace obulungi ano kanka kugambe aboonoonyi tebajja kusuulibwa mu geyeena bajja kusuulibwa mu nnyanja yakana omuliro kubanga ne geyeena ejja kusuulibwa mu nnyanja yakana omuliro hell ne lake of fire bifo bibiri byanjawulo one is the reception omuntu kwatuukira it's right now the existing part is hell now the lake of fire egenda kutandikwa ku lulyo olunaku anti waliwo kye bayita official opening wantuli tukyali kasiki kati nyinza okugamba nti heaven is not in what tenda batandika kukola newalibudde ekyokuseera eggulu ewo kati ng'abajjwa gwomanyi lwaki abajjwa mu nnyimbe be bali emitwe nabigere bebeyambulwamu era bw'oba nga oli mujjwa ng'oli wano nkubiraako ku 075561298 yeetaaga deliverance y'amaanyi nnyo